TikTok amanyiddwa nga Edward Awebwa yavaayo n'avoola omukulembeze w'eggwanga ne mukyala we omulamuzi amusalidde emyaka 6 ogenda kubanga ate obifuna maaso awo ate ye omuyimbi Chosen Becky bannange bivaayo mu ddwaliro omwana we si birungi n'akamu Bad Black naye ate wamma amutabukidde bubi nnyo nnyini ddala omuyimbi Daudi Mugema yakuyimbira Katonda w'abanaku teyeebaka bambi naye ate gaakaaba gaakomba oluvannyuma lw'okusiraanira mu hooteeri byonna weebiri wano ku Sylvia News Extra mugamba mutya mwasibye mutya abantu bange kansubire muri bulungi ng'enkola yaffe mbasaba video no mugimpeere like era n'ensaba gwe wena atanaba kusubscribinga wano ku Sylvia News Extra nti mukwano subscribinga era onyige ne mu notification bell olimesibwanga byonna biyemba nteekayo wano ku Sylvia News Extra n'ennyongera okusabira mwe mwenna abalwadde abakosefu tisaba ekisa kya Mukama ate kibatuukeko ba mikwano BF Suma Herbal Research Clinic banono nga bajjanjabisa ddagala lya butonde era nga bajjanjaba endwadde zonna bakubireko ku nnamba zaabwe z'essimu weeri awo ate wamera nga maaso awo nina akatambi baka video nga dokita omukugu ate ayongera okunyonyola ku kye bakola ku nsonga z'omu kisenge gw'omusajja oli eyo omukyala oyina kandida bamujjanjaba yagaana okuwona ennamba teweemenya kintu kitono nnyo weeziyawo ku screen bakubireko munnange waliyo abanyiizi ate oluvannyuma lwa ssanga lya mbogo okufulumirako mwaka akatambi bagambye kyokka ffe eno tuli eno tubanja taata we tuli ku swagu ya taata we naye maama mbuye tava ate mu firuta za Snapchat naye kati ne weebuuza mubadde mwagala dda wakaaba akankane aleme n'okulya emmere naye bannange ate olumu abantu bambi kale ate tweddeko bwe tweyongerayo n'omuyimbi Daudi Mugema eyakuyimbira Katonda w'abanaku teyeebaka munnange ye asoberedde waka naye mu kibira oluvannyuma lw'omuntu eyali yeefudde agenda okumuyamba amujjanjaba obulwadde bwe bwonna paka waaliwonera ate bambi okumusuula mu hooteeri eggulu era nga bambi wenjogerera ssaawa zino ali maziga na biwoobe asobeddwa kyokka ate nga bambi obulwadde bwo buli kadde bweyongera kukulera akatambi kalina mu maaso awo nga bwagala era wano wendi ndi ggulu mulooje mazeewo omwezi mulamba omukama wange muweereza mesagi tanyanukula weyaliikivu nnyina ti kigere kizeemu kitabuse nnyo ate kiyambuse oludda luna lwambuse lwe luti mu mukono muno ne mu kifuba wonna wazimbye weyaliikivu nnina nti bakigenda kutukwata ku mutima gwange basaba munyambe wakirimbe wano eggulu ngende waffe mu kyalo gye mbanfiira kubanga kirabika ensonga ennuma nene ate ekulabira olunaku olukyo ate sente ezintwala India emitwalo ezitojja dola sigirina. Mawulire ga nnaku tegasanyusaamu yadde n'akatono eri omuyimbi Daudi Mugema ate eyakuyimbira Katonda w'abanaku teyeebaka munnange asiraanidde mu hooteeri awo munnange wa eggulu kale twongere okumusabira ate omuntu eyakikwasaganyaako asobole okugonda bambi amusasulire ebbiiru ate agende mu ddwaliro gy'abadde alina okugenda bwe tweyongerayo TikTok amanyiddwa nga Edward Awebwa ono nno munnange ng'olunaku lw'ejjo awo omulamuzi yamuwadde ekibonerezo agenda kusikwa emyaka 6 ate munnange oluvannyuma lw'okukozesa omukutu gwe obubi ogwa TikTok nga voola omukulembeze w'eggwanga His Excellency Yoweri Kaguta Museveni kw'otadde ne mukyala we naye nga munnange gwe wenna aliyo kino kyonna kikuyigiriza ki bannange tuyige okukozesa obulungi social media w'ogikozesa obulungi naawe era ogiganyulwamu naye ate singa ogikozesa obubi munnange biyinza okuwunzika nga ate ng'owunzise nga Edward buno obudde ali mu kkomera myaka 6 mu bintu ebitaliimu ayagala kabampaane munnaye kampeze viewers bannange bamikwana ate twebeere mu bwe tweyongerayo ne Bad Black ono munnange ng'avudde mu mbeera oluvannyuma lw'okulaba akatambi ka Chosen Becky akasaturatinze olunaku lw'ejjo munnaye ng'akaaba eri omwana we abadde azimbye ekintu ku matama naye akatambi k'envufuna bambi ng'omwana alinga atandise okufunamu enjawulo Bad Black munnange avudde mu mbeera n'agamba Chosen Becky olimba oli muntu mubi nnyonyo era amuwadde n'erinnya mbu yes stupid mother kale mbwayinza atya okufuna amaanyi ddala ageteeka
n'agiteeka mu kamera ya TikTok n'atandika n'akaaba abantu amaziga era balala bagamye munnange Chosen Becky okulika suku ne banne nti ekintu kye yakoze kibi nnyo kikyamu nnyo nyini ddala oyo mukyala muzadde ebya kamera yali badde abisooka n'abiteeka neeri n'abyerabira ate munnange n'alyoka afa ku mwana wama Bad Black abadde musunguwavu nnyo eri Chosen Becky era balala bagamye maama Chosen Becky omulabe ng'omuwadde update si buli kadde kale bwe tuli mu side ezo nga katongera okusaba ate bambi omwana mukama amusuuse bwe nkongerayo bannange nudde olutalo simanyi wa gye lugenda kugwera maaso awo ngenda kuba mbateerako obutambi Prima Kadashi addiza ate Shakira era nga beetuumya amanya Prima Kadashi yatuumye Shakira nti empty kyokka ate ne Shakira naye n'atuma Prima Kadashi mbu ye nansozi mbu ye ensozi awalampa ennyingi nyo ngenda kuba mbatuusaako awo obutambi naye nga temwerabira BFC Suma Herbal Research Clinic era nga bano bo bajjanjabisa ddagala lya butonda akatambi kalina mu maaso awo wamma nga dokita omukugu ate atunyonyola ku biki byajjanjaba era nze munzikirize ba mikwano baddiya abanga abalungi mbasiibire wano omukali tugambe kale tugambe wabayita batano ba foreigner foreigner bali abantu abajja aze nakubuuza how are you. What does Shakira do in Uganda? Shakira akola ki? Investor. Ayogedde aka video vixen. Shakira akola ki gwe bakikubuuza? Omuntu omuddamu ki? Muyimbi? Ekisooka ogamba nti muyimbi oba oweebudde abayimbi oba bayisizaamu amaaso oba obasizza ebbeeyi oba okubye ku mutwe. Kubanga omuntu ogamba investor muyimbi omanyi first impression gyagenda okufuna mu bwongo bwe. Bana bayimbi be Uganda bebo bayimba because of course ogamba omuntu n'omuntu muyimbi they would definitely go to the what? Osegedde. Tusobola okukola YouTube ne tukusinga following just kigambo Prima Lusania nga luli eyo kiri eyo tuteekayo ndowooza just mmere nga tugikutte aba ne babiraba ne batalaba doctor eje emyaka ne height obo obunene bwoliko n'obuwanvu oli bagamba muwanvu naye bambaga mumpe omutwe gwe wetesese pichi kuli kubonaabona mutwe empty sepichi sepichi y'omutwe nesa kumenya bwetyo. Good. What kind of hustling is that? Oh my God. Nze mbali manyize ndi mu struggle naye. Shakira Katonda nakwati nakuwa concert n'okuba lugogo. Tusokusanga eri ku. Omanyi wali omulongooti gwa Airtel nga weetuzze kuli waggulu. Oli okwo network yaga tugijje ku. Gwali tokubye lugo. Can't really not too lovely. Nova mu America n'olinya ennyonyi same sibiri. N'okoma wabonabonera obufirika mazima ddala. Nice. Maybe goals zanjawulo kati era nga Shakira goal ye weeri okubona abonere Uganda. Nesira nko muyimbi abona. Love from Sweden. Hi guys. Sireba nko muntu nolonda career nga tewali agikukase.
career nekufuukira career. But how do you guys choose your careers? Okay, lotya kumacha no choosing a career jota fitting fumba cake tebeza Shakira cakes Shakira cakes oba Shakira tumutandikirewo company emufule busy. Tumukolerewo business emufule busy. Fumba cake. Naye era cake zeetaga ati anaabikola. Shakira cakes munazirya. Shakira fruits. Akati omukolera omudala gwa fruits. Nemwe Shakira fruits kanyumye nno. Nemwe career muzironda mutya? Katonda yakutegekera kukola Shakira fruits. Oliana mu industry. Katonda aba kutunulya bati nagamba ono ajja kumala yezuule. Shakira fruits, Shakira cakes. Perfumes by Shakira. Sasuba naye kutiyimbira rubbish bwotyo. Kitegedde. Musawo Namaganda Sylvia era nga ndi musawo omutendeke ate era nga nkola n'ekitongole kye bayita Bright Future Superior Unique Manufacturers ebirungi kikola eddagala erya habo nga lirya 100% natural. Alina osteoporosis, alina rheumatoid arthritis, alina ebirwadde by'emitawaana bya joints, omugongo, afunye accident, bannange byose byenjawulo. Kaddio kitegeeza omutima fasitula kitegeeza era olina omuntu takyajjukira ebijjavudde olusi yeerabirayo, alina alzheimer's, memory loss, olina omwana takola bulungi mu kilaasi, bannange omuliza akyankalana eddagala likola bulungi ku baana. Tulinamu katinga kano kebayita prostate relax. Kano akadagala kayamba abaana okutangira prostate cancer, kabayamba alina prostate enlargement. Bannange olina kansa atandiikiriza ali mu stage esookola ey'okubiri. Mugambe oba sisitawo oba bradawo oba mukwano mugambe ajja kusangala kufekano tagenda kuddamu kulowooza ku ebirwadde. Enkwaso ze tezimala kamuyamba okuyingiza enkwaso ze nokukyawo. Bannange tulina expower man wabanga alina enkwaso ze tezimala kano kayamba okuyingiza enkwaso ze afuna premature ejaculation bw'aba tuse mu kisaawa amala mangu. Kano kandida oba any harmful bacterias